Amangu ddala nga yakamala okukakasibwa okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga. Robert Kyagulanyi ne banne babadde bafuluma ettendekero lino ery'ekyambogo ne basalibwako ab'ebyokwerinda ng'enjogera ennaku zino bw'eri. Bano basabiddwa okufuluma emmotoka zaabwe ekintu kye bagaanye ng'era ekidiridde basajja ba poliisi okutandika okukoona endabirwamu y'emmotoka ye n'ekigendererwa eky'okubakwata. Bano oluvannyuma babajjemera ne babavuga kipayopayo yogayoga mu maka g'emagere. Obula Kyagulanyi olw'omutadde munda tabugumizzaayo mbooge n'afuluma atayolekera ekitebe ky'ekibiina ky'ekamooca atongoze manifesto ye eri abalonzi. Wabula ono ab'ebyokwerinda bamwanguyidde ng'era bakubye n'omukka ogubalagala nga mu kavuvuŋŋano kano n'abamu ku bakanyama be omwogezi w'ekibiina kino Joel Ssenyonyi n'abantu abalala basigadde banyiga biwundo. Oluvannyuma ono akwatiddwa n'ateekebwa mu kabangali ya poliisi eno ne bamuvuga nga bamuzza mu maka ge. Kino abawagizi ba Kyagulanyi bakigaanye ne baziba omulyango oguyingira ewuwe nga kw'otadde n'okujja omukka mu mmotoka ya poliisi eno. Kyagulanyi asigadde akalambidde nga bw'atalaba nsonga emuyingiza wuwe nga ye alina okugenda ekamooca atongoze manifesto ye. Wabaluseewo akavuvuŋŋano ng'era ekidiridde abadde TTIYAGGAASI n'amasasi okuva eri ab'ebyokwerinda mpozi n'amayinja okuva mu bawagizi ba Bobi Wine. Akanyoolagano kano waliwo n'omuwala n'omu ku bawagizi ba Bobi Wine afunye ekisago ku mutwe nga tekinnakakasibwa kikyennyini kwe kivudde newankubadde nga kigambibwa nti essasi lyandiba nga limukutte. Wano abawagizi ba Bobi Wine we baviiridde mu mbeera ne batabukira abadde akulembeddemu ekikwekweto kino ne batuuka n'okwonoona endabirwamu y'emmotoka y'amagye ono mu abadde afunye obubudamu. Basajja b'ebyokwerinda bano babadde bakyeza obeera ddala n'abawagizi ba Bobi Wine nga bwe bongera n'okubakusa TTIYAGGAASI nga nabo bwe balemeddeko bwe bateera omuntu waabwe. Amayinja ne TTIYAGGAASI bino bigendedde ddala mu maaso okumala essaawa nga 3:30. Mu kiseera kino twandibadde tuli mu head office yaffe ekamooca okutongoza manifesto ya candidate naye tekisobodde kubeerawo embeera gye mulaba eri wano. Candidate yakwatiddwa, akoseddwa, alemeseddwa okukola ky'alina okukola. Okunkwasa ennaku ate n'obusungu kubeera nti bwe tubadde ekyambogo nga tumaze okwewandiisa batuwadde kabangali ya poliisi nnamba ng'eriko abapoliisi 12 ng'ekigendererwa kya kukuuma kandidate waffe naye bamukutte ne bamutulugunya ne bamukuba nga bennyini be batuwadde okutukuuma nga batunula. Embeera bw'eti bw'ekyali wano wabweru w'amaka g'omubaka Robert Kyagulanyi ng'abakuumaddembe omuli abasirikale ab'amagye wamu ne poliisi eya bulijjo bakyagumbye mu kifo kino okulaba nga bakkakkanya abawagizi be so nga n'abawagizi be bakyakwatidde mu kifo kino nga kw'otadde n'ekikomera kyo okubanga bakituddeko okukyetooloola. Tetumanyi kikiddako kubanga poliisi ekyamukubidde mu mmotoka eno nga kati kyakana zigenda kuwera essaawa 4 era nga ye akyakalambidde ku kyogamba nti ayagala ogenda ekamooca atongoze manifesto ye. Wabula abakulu mu kibiina bategeezezza nti senga olwaliro olugenda bwe ruti bajja kubanga bavaayo n'olunaku olulala lwe banaategeeza eggwanga ng'olwo kubajja okusinziira bategeeza eggwanga biki bye banaakola singa banaaba nga baze mu buyinza oba kiyite manifesto. Yazikunukkiriza okuwera 10 ez'Akawungeezi oyinza okugamba Kyagulanyi ne banne oboolyawo bapondoose nakkiriza afulumadde mu maka ge.
Wanayogeddeko eri abawagizi babadde bakwatiridde olujja lwe lwonna ng'era ategeezezza nga baatulugunyiziddwa ab'ebyokwerinda ng'ali mu mmotoka yaabwe. Bano abatiitiizi bawulidde pepper spray mu maaso ne batukolako n'ebikolobero bingi nnyo. Mwana abasajja abo engalo zange muziraba bwe zifaanana bwe batuyingiza mu kimotoka ekyo ne banfuuyira pepper spray nga sikyasobola kulaba nono mulezi ne banfuuyira pepper spray ne banyigira omutwe wansi ne banyola omukono sempulidde nga epaasa eyokya mpulidde nga ekyuma ekyokya mpulidde nga ekintu kyonna simanyi kintuuseeko naye ndi mulamu. Wabula asigadde awera ng'ebimutuuseeko olwaleero bwe bitajja kumujja ku mulamwa. Olunaku lwa leero njagala mulutwale nga lukulu mu bulamu bwaffe naddala mu abavubuka. Tuliziganye bwe guba muzannyo gwa bikonde kati tuyingidde mu lingi. Kyagulanyi agamba nti ebituusewo olwaleero byoleka lwatu nti akalulu ke bagendamu sikakuba mu mazima na bwenkanya. Mwami by'abakama akulira akakiiko k'ebyokulonda olunaku lwajjo talina kyeyayogedde. Museveni ne bakandideeti abalala bagenze n'abawagizi baabwe ne baddayo n'abawagizi baabwe era baatuukidde mu mikolo kutongoza manifesto zaabwe. Tuli ffenna naye nze olumaze okwewandiisa bampambidde abo wennyini we bawandiisiza. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.